بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ما لا نبي بعد رسول كريم سيدنا عبد الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير يا فتاح يا عليم وبك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله tumwebaza Allah jalla wa ala nanyi ni matendo nanyi ni byengera nanyi ni kubeera nti yatutonda n'atuusa mu nsi muno awatali nsonga yonna okujjako nga okubeera nga tumwesinza n'okubeera nga tukowoola ebitonde bya Allah okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumwebaza okubeera nti yatufuula abawulize bwe tuwulira etteeka lyonna erya Allah ne tugonda ne tuba nti tusembera awali okweyigiriza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bamaama nja kutwala obuvunaanyizibwa buno okubeera nti mbeebaza mu bitiibwa byammwe okubeera nti muwaddeyo ebiseera byammwe oba okubeera nti mwagala Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Basiraamu mbeebaziza nnyo kubeera nti mubadde bakyala bagonvu kyembadde sisuubira nti ngenda okufuna abakyala abenkana bwe batyo obungi kuba abakyala ennaku zino tebakyetanira kusoma. Abakyala badda mu bintu ebitabagasa. Naye mmwe abali wano bannange nsaba Allah abankuumire abawo okwagala Allah subhanahu wa ta'ala muzadde lyammwe namwe benyini inshallah. Abaana baffe babeere abasigire abanatusikira okubeera nti basomesa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nze ndi wano ndi musanyufu era ntudde ne mutabani wange wallahi essanyu lyennina. Allahu akbaru kabir. Takbir takbir takbir. Okuzaala omwana akusomesa obufumbo. Allahu akbar walillahi alhamdu. Wallahi omwana atusomeseza obufumbo. Omwana afu abamuzaala basiraamu gwe mutunuulidde naye omwana okusomesa empisa ey'obufumbo. La ilaha illallah muhammadu rasulullah. Bannange tusomesa abaana. Omwana gwe ntudde naye mutabani wange alhamdulillahi rabbil alamin. Husaini nibazire baba saba Allah akunkuumira akwongera erimu ya rabbi akuwa obulungi obulimu akutaasa obubi obulimu akusitula amadaala aga halali ya rabbi ya rabbana. Bamaayi sijja kugenda nnyo okwebaza bwe ŋŋamba nti neebaze nja kwebaza paka obudde buke. Basiraamu guno omukwano gwe mundaze sigenda kugwerabira kuba akaseera ke tulimu kazibu nnyo naye ne muba nti muwaddeyo ebiseera okuva mu madistrict agatali gamu n'okubuuka ne twambuka paka ensalo ya Kenya nabo tuli nabo wano olw'omukwano gwe mundaze. Bamaayi nja kubasaba mukkirize n'abaseeka abali wano mwenna sooka embalageko bamaama abavudde ebumbo abavudde Rwakaaka Kenya ne Rwakaaka Uganda ne gundi bayitayo nti Marakisi bayitayo Marakisi Kenya eyo era alhamdulillah nayingirayo. Bamaama nja kubasaba abavudde Kenya nawawomba wa mama Mama mkono kidogo alhamdulillah. Wamama kutoka Kenya Bumbo wapi? Iko wapi? Mimi nataka wote hapa.
Sauri iko wengi wa mama kutoka Kenya wote na wataka hapa inshallah. Nataka district kadha waone. Bamama bangambye nti bali muswala na inshallah basiramu nja kubasaba mukirize bamama abo mubalabeko. Bamama aba alhamdulillah batuyita ne tugenda Kenya. Era nagenda ko mu office ya district kadhi ngangenda kusaba baluwa naye nesijifuna kubudde nengamba nti bismillah tawakkalitu ala Allah. Wallahi nentawakala ne tuyingira Kenya twayita ku boda nga teri atugambako. Wallahi paka ne tukoma era ne tuyita nga teri atugambyeko. Oyo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Bamama kabamala okusala inshallah babonda babayingira bajja kuba wevingirako inshallah mubalabe era bagenda batuyise era tugenda Kenya tuddayo inshallah. Basiramu kantwala omukisa guno okubeera nti mbanjulirako akakiiko aka Uganda Muslim Mothers Union ndowooza mulaba bbaana eri mabegeeyo. Abakyala abo alhamdulillah wallahi bamalirivu district kadhi babena kusaba. Abakyala abo bamalirivu mu kuweereza obusiraamu wallahi beewaddeyo. Naye nga baagala balina ensonga yaabwe enkulu eba nti beewaddeyo babeere nti nabo batumbula obusiraamu. Ensonga yaabwe enkulu eri nti baagala women's center and women's wing and convert center. Abakyala abo women's wing ejja kubeerako convert center. Wano buli lunaku buli Friday tusiramula abantu. Naye tusiramula abakyala ne baba nti basigalanga bwe bali lwakuba tetwabateekateekera. Nja kusaba bakyala bannange munyambe ku nsonga eyo era mwe ngamba nti abasiramuka baliwa ba convert omuzigiti gwonna emikono gibeera waggulu. Basiraamu nimbye ba convert abasiramuka muno bangi nnyo naye tetutwala buvunaanyizibwa kubeera nti tulina ekifo we tubeera nti tubateekateeka mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah atuwa obusobozi tubeere nga tuteekateekera abakyala abo. District kadhi nja kusaba baba nze omulimu nagutandikako era abakyala bennyini abengenda okubalaga bagutandikako nga ku account yaabwe kati balinako $3,600,000 ez'okuzimba women convert center. Balinako $3,600,000 ku account. Baba nja okusaba ensonga eyo nkwegayiridde lilla obeere ng'ontunulamu. Abakyala aba Uganda Muslim Mothers Union mbeegayiridde mwena muyimukeko mubeere nga abakyala babalaba omulimu gwe mukola omulungi. Mmwe ababatuuziza wano buli mukyala ali wano nga wa Uganda Muslim Mothers Union musaba ayimukeko. Madamu wange barakallahu fiku wa jazakumullahu khair. Omukyalo oyo alhamdulillah nsaba Allah musaasirire. Madamu nja kusaba osembereko wano kansala wange ow'omuzigiti. Allahu akbar. Takbir. Takbir. Bannange bamemba ba ummu musembere wano district kadha abalabeko omulimu gwe mukola omulungi. Bamemba ba ummu dakika zinzi gwako bayaya bali kumpamba enyuma ayi mugendage. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bannange abo bajja be bamemba ba ummu abakola omulimu omulungi guno gwe muli okulabako leero ogwetendo. Wallahi bagezaako okubeera nti bateekamu buli ekyetaagisa ne baba nti bakyaza abagenyi ne batambula ne bagenda paka Kenya ekigenderero okuyunga oluganda lw'obusiraamu. Bamaayi abo batono naye abakyaliyo be bangi. Allahu akbar. Abakyala abo alhamdulillah tebava mu muzigiti gumu nti guzigiti guno gwa Masjid Nur. Bava mu mizigiti egy'enjawulo. Basiraamu nsaba mutujoyininge. Nsaba muli muzigiti gwonna ogulumirwa okubeera nti tubeera ne women's wing
and convert center mutujoininge tubeere nga tuzimba women's center, women's wing y'abakyala ng'eriko convert center. District kadha abakyala abo alhamdulillah be bakola omulimu guno gwolaba mashallah. Balimu bonna ab'akakiiko bali omwo mulimu ba sekuritale bange alhamdulillahi rabbil alamin. Baba Dike nambaasa kunyala gumulimu ogukuna gunyala insha Allah nga wakuhere go ahead wakuwani yesi kulukuza kuta women's wing nsuubira nti ekunalemerera dda tugenda kukikola insha Allahu ta'ala. Baba nakulomba ofujirise bamayi nasiimire mabi barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Baba nakulomba ofujirise mayi ajati Sairuna walwala nempirire buvunanyizibwa kuba nti mpire emotoka ezemusude emutuseyo emuleeteeza abeko mu bantu kuba nti Allah amugerera waikala hesiikala nenga kuba nina mayi nakulomba otole salamu esuuli mayi kwasiimire yaya kwasiimire musaale wanyala kweza banange nja kusaba olwakaseera tulina abakyala bano bagenda Kenya munzikirize mpite mukadde waffe district kadhi wa Bugisu region abeere nga atutolera ku salamu. Baba na bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Eri mukadde waffe director wa deputy w'olukiiko olwebuzibwamu ku nsonga majlisi shura ng'ate nga imaamu w'omasjidi Sheikh Nur Suleiman Wade. Eri mukadde waffe director wa hijja mu Uganda ate nga omu ku baimaamu b'omuzikiti omukulu National Mosque. Mutabani waffe kamuyite muzzukulu wange omu ku babadde abasomesa ab'ebitiibwa ku mukolo guno. Olukiiko oluteesiteesi lw'omukolo guno ameera wa district Mama Hajjat Sairuna ampise wano Hajjat Aziza aba media Muslim Mothers Union bamama baffe abavudde Kenya olw'ebiseera mwenna mu bikiibwa byammwe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wano bateekateekawo bulungi kubanga essaawa eri eno essaawa endala nebeera eri. Essaawa ey'eno ebe erabula mmwe nti obuvunaanyizibwa bumulina eka bwetaagisa mugende mangu. Essaawa eri negamba ffe abayimirira eno tumanye nti ebiseera bigenze tuleme kubalwisa wano. N'olwekyo mu bufunze obw'ekitalo nja kusooka kwebaza mu bufunze nnyo imaamu wa masjidi eno kubanga mu structure ya Uganda Muslim Supreme Council omuzikiti gubeera gwa imaamu ate yalina council esinga okubeera ennene okusinga council zonna kubanga gwo omuzikiti situgubalira abasiraamu wabula bonna abasaalirawo baba wasi wa imaamu. Nebaza abasomesa abasomeseza ku mukolo guno Sheikh Abdallah wali agenzeewa afulumye. Sheikh Abdallah imaamu omu ku baimaamu bawano balina kampuni nga bagiyita Gold Quest. Mwagiwulirako? Ani yawulirako Gold Quest?
teri era ku camp gibaita Gold Quest. Kinkoze bubi. Gold Quest bw'wagulangamu emigabo gy'okoma okubeera nti oliyingiza bakasitoma gy'okoma n'okukola ki n'okufuna bagitanga bati Gold Quest. Sheikh ndowooza wali kimanyi. Kati essanyu lye nnina lyabawagizi ba Gold Quest kubanga zibwe mbeera musomesa wa Sheikh Ali n'abeera omusomesa waani wa Hussein ogolooza mba nfuna ntya Gold Quest. Kitegeeza nti kati nze mmanya nti eri buli kaseera waliwo akagwako. Kati mbadde nina gendi nyingidde wano nga atandika naye saagadde kuyingira wano ng'amanyi bw'analaba jjajjayo waali tajja kukola bulungi omulimu gwe. Omanyi wadde nange kati mufuti bw'abeera wano nsoma aya ninga ndo bangi some bubi kuba musomesa wange naye bwe mba ndinzeka atamadawo kama asha. Nolwekyo nebaza nnyo abasomesa ate ndi musanyufu olw'ensonga eyo. Nebaza nate olukiiko olutesitesi olw'omukolo guno mu bufunze. Ate nembebaza mmwe bamaama abazze. Yewaawo Amira agambye nti asanyuse nnyo naye omanyi Allah bw'abanga feesi yose yagikola nga teraga nnyo kusanyuka. Oluusi omuntu ayinza okulowooza nti osanyuse naye ng'osanyuse. Bamaama nze ndi muki? Ndi musanyufu olw'ensonga zisobola kwogera kati wano kuba banyiza okutwala obudde kubanga ffe ne mufuti wa Uganda eno y'empuku yaffe. N'omugenzi Abdallah Tayibu Buzimwa ate kyamukisa mulungi nti omwana ono yawasa mu famire y'aba Abdallah Tayibu Buzimwa. Kibulaba nti Allah Omuganda yagamba nti amazzi gakulukutira gye gakulukutiranga. Mbebazisa nnyo. Njagala okumaliriza kansooke nebala tusomedde Quran. Saba Allah ayongere okugaziya kubanga ku lunaku lw'enkomerero lumu twali tunyumyamu. Omanyi obwedda Sheikh asomesa abantu engeri gye mulina okuwangaalamu awaka si bwe kiri naye naffe lumu twali twogera kati ani asoma buno Quran ani asoma obulungi. Kati omu kubandabira nagana naye kati gwoba otusinga ate mugundi bagamba nti omuntu baligenda kumugamba nti wookoma mu kusoma Quran oyingira. Kati bwoli tusinga tulikola tutya nebagamba nti munvuganye bwe kiba ekyo tugenda kulekagana kubanze bwe ndisoma nembasingako gwe nosoma ezawansi ogenda kuyingira mu jana yawansi nze nyingire yawaggulu. Kati tulina kuvuganya tulyoke tukole ki? Tulyoke tuyingire jana. Njagala kumaliriza omukolo guno kuba twagala tutwale ebiseera na kubasanyusa kubanga eddiini y'Obuyisiraamu esanyusa ate neeba nti ekulabula oba okukanga. Njagala okubabuuza ekibuuzo. Bwe muntunuulira nyiridde baba mwogere mundaba mutya sinyiridde naye olowooza singa ndi muwulu nandibadde nyirira eriyo abanyiriza. Oba oyagala okufuluma wodinaga taata w'abaana sooka okomewo eyo kanzu wajambadde eggulo. Kyovulaba nti omuntu atali mufumbo nibwakugamba mbu manyi waliwo omuganda bwe yali ajerega omufumbo yagamba mbu akawulu kagezi keyalira misana mbuko ku maca ayalira ddala n'agenda olukomawo olw'eggulo yebaka bwebase oba yebase ku munya oba yebase ku musota yebaka bwebase bigamba ati bwagira ki. Naye kyenjagadde okubasanyusa nakyo Umar radiyallahu anhu yagamba ti nze njagala nnyo okweyonjera bakyala bange nga bwe baagala ennyo okukola ki nabo okweyonja ku lwange. Kyenjagaddemu mumwe bamaama bali wano ani atanyumirwa makeup? Ani atanyumirwa makeup? Awanika omukono nti nze
sinyumira kulongoosa nviiri zange, sinyumira kulongoosa buku bwange. Ani waali bw'aba taliiwo kitegeeza nti eyo embeera yammwe abakyala Allah gye yabagira ki, gye yabakolamu, okubeera nti mulina kubeera nga mugira ki, bakuyita kwekolako. Aha, mwekolako. N'olwekyo kati njagala kubatuma mugende musome surati Al-Waqi'a, ayine kalamu agiwandiike, surati Al-Waqi'a. Surati Al-Waqi'a eba sura ya 5 era aya wenjagadde etandikira ku 35 esura ya 5 naye nga aya ya 35. Nabbi lumu yali asoma esura eyo kubanga Allah agamba ti inna ansha'nahunna insha'a, tiffe ku lunaku lw'enkomerero abakyala abali bayingidde ejjana tugenda kubakolako. Kije mukozesa Allah akyogera mu Qur'an, inna ansha'nahunna insha'a, ffe bennyini tugenda kubakolako. Simanyi Allah makeup gyali bakolako oli bayingidde ejjana, sigimanyi, naye ebiddiriraawo mwe bennyini mujja kubyesomera, mujja kulaba engeri Allah gyagenda okubakolako kuki ku lunaku olw'enkomerero. Naye ate akasinga okunsanyusa oba n'abasajja wano kanaabasanyusa kagamba katya ku nkomerero? Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara li ashabi al-yamin. Awo nawo omusajja sikikusanyusa kubanga abakyala bano mu nsi beekolako ku lw'abaami, si bwe kiri? Kati ne Allah agamba nti ku lunaku olw'enkomerero abakyala agenda kubakolako batuuke eri abaami baabwe nga kiyitirivu. Awo Qur'ani wenyumira, mugende musome aya eyo, kyenjagadde okubasanyusa nakyo era kyenjagadde okubasibira nakyo, kwe mujja okusinziira mwongere nnyo okukola emirimu egyaki egyejjana ng'olindirira era ng'osuubira. Bw'oba okola emirimu ng'osuubira, kubanga Allah tayogera buki bulimba. Engeri Allah gyagenda okukola ku lunaku olwo obeere nga gwe kwini nebbaawo abeere nti akwewuunya ate nga Allah yenyini yakukozeeko. Okusaba kwa Maama Haji Tamira, fayiro ye eri kuki, eri ku mugundi yange, eri ku nteebo yange, era n'okubeera nti tubeera ne Bugisu Muslim Women Wing, nsuubira nti ekirowoozo ekyo nze nakigira ki, nze nakitandiikawo. N'olwekyo ndowooza tujja kuwuliriziganya oba okutandika ne ku Mande insha Allah tugende tulivayizinge fayiro eyo, kubanga gyeri mu ofisi yange. Kyensuubira nti insha Allah ebinaavaamu bijja kuba birungi byereere. Neebaza ba Muslim Mothers Union, neneebaza mwenna abazze ku mukolo guno, ate nembasaba ffenna tubeere basanyufu okubeera nga tuli banzikiriza ey'Obuyisiraamu, kubanga Allah agamba ti inna ad-diina 'inda Allahi al-Islaamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا ممن نخاف فانت يا لطيف. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وانصرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media.